wabula ab'ebyokwerinda temutukwatako kubanga abantu kino kyennyini ekizimbe mwe tuli abantu bafudde abantu tebakyakola abantu bafudde wali anti Saala abadde akolera muno mu kizimbe yafudde lwaki pressure yafudde pressure anti Saala buli muntu yenna amumanyi looni nga zimuli bubi abaana baffe tebasomye abasuubuzi bali mu kaaba mwagala tukole ki President bwe watuwa abantu ng'ensonga tebasobola satiisa kuba kino olwanirira kyo kyakuweebwa bapolomata mubalabe baabawa okujjako nga wiiki ejja etandika nga batuwadde ssente zaffe okusazaamu kino naye tujja ate tuli bamalirivu sebo Mr. John Kabanda President w'abasuubuzi zino ensonga zikulemeredde Prime Minister kiriza gaana bino bikulemeredde biganye bibalemye kati ffe katwetambulire Mr. wa Kampala bikulemye RCC watusuubiza nti omwezi gwagwako tukute gwakubiri gugenda kugwako lenti atuli bubi amabanja gatuli bubi tubegayiridde tugenda wa President eyatuwa ssente kubanga yazituwa ate ffe bannakampala ffe basuubuzi be bajjamu omusolo ate omusajja atuwa ssente era tuba tuzikozesa era ne muzitwala mu gavumenti yammwe mumuli mu office mutuuliridde omulinze musaala ffente ze mukama temwagala kuziwa bikuta ebikuta baabituwa era tubasuubiza nga 15 ogw'omwenda tujja kukola ngo kisoboka paka ku nju y'omukulu wewa amanya n'eddoboozi Nabalende Grace bannange omusuubuzi w'okukizimbe kya Total Business Center President Museveni taata tuzze n'obwombeefu obungi abantu be watuma tetumanyi oba omulimu guganye oba ssente tebaagala zituwa kuba ebibinja tebiriyo bya mirundi ng'esatu wadde ebiri tuli ekibinja ekikimu tulemeddwa okufuna ssente zaffe ebbanga lyonna tukoze tutya President Museveni abayimbi baafuna naye ffe twakola ki misango ki gye twazza mwami Balamu gy'oli yonna taata naffe ebyaffe mubiyingiremu naffe tuli bantu mu nsi yo Museveni mulimu abaana n'ebyana taata kubanga ebbanga lyonna tufiiriddwa tuludde nga tukolera mu bizimbe bino sigamba nti amazzi ffe twagale toba ebizimbe babizimba bubi ebbanga lyonna emyaka gyonna tukoledde nga mu bizimbe nga tetugendamu mazzi tusaba buyambi taata tuyambe mama Nabbanja n'abamukwatako abafuta omwami wafuta twamwesiga ne tumukwasa ebyaffe era tuli ekibinja kimu mama Nabbanja yajja n'atulaba bonna abafuta bajja ne batulaba bachairman batumanyi ki ekiremeseza ssente zaffe sirabangako nze ekibinja kyakubiri mu kizimbe kyange nti kizze kyeyawudde ffenna tuli mu kibinja kimu bagamba batereza lukalala buli lunaku sigamba nti ebibinda tweyawuddemu ffenna matunga tukole ttiimu emu tuli ttiimu emu ddala ki ekiremeseza ssente taata abantu bano lwaki batumye ssente zaffe tusaba kumanya kiki ekiganye batuyambe Balamu tuyambe naffe ojja otubeeremu naffe tuli bantu ate tuli bannayuganda bambi tubeegayiridde mujje muyimirire mu nsonga zaffe ziggwe naye tukooye nanze n'abakyala tukkiriziganya nazo olw'ensonga nga nze n'abakyala nkooye ebibuuzo ebimbuuzibwa era nze ndi mukambwe olw'ensonga President Museveni yateekawo abantu bakolerera abantu ba wansi lwaki temuyamba bantu n'ebyokwogera kati bitubuze lwaki essaawa zino President twava mu kulonda nga ssente azisuubiza abasuubuzi President tukubira omulanga olwaleero abantu be watukwasa kubanga nze nali ewuwo n'otugamba ennaku z'omwezi nga tumaze okulonda mu bwangu ddala abantu bajja kuyambibwa bafune obwenkanya abaakosebwa amataba essaawa zino tewali bwenkanya lwaki President Museveni nkubira omulanga ennaku z'omwezi nga 15 ogw'omwenda tujjawo mu maka ge Nakasero tetukyagenda wa muntu mulala yenna wabula ab'ebyokwerinda temutukwatako kubanga abantu kino kyennyini ekizimbe mwe tuli abantu bafudde abantu tebakyakola abantu bafudde wali anti Saala abadde akolera muno mu kizimbe yafudde lwaki pressure yafudde pressure anti Saala buli muntu yenna amumanyi
looni nga zimuli bubi abaana baffe tebasomye abasuubuzi bali mu kaaba mwagala tukole ki pulezidenti bw'oba watuwa abantu ng'ensonga tebasobola zikolako tujjewo taata tusooka okwebaza weebale nnyo weebale ddala otuwa ssente ezo ng'abasuubuzi obuwumbi 20 kubanga omusuubuzi bukyanga tubeerawo tebafunangako bwenkanya tebafunanga ku ssente za gavumenti tuwulire leeta PDM emyoga katale looni abantu tebazifuna kati essaawa zino waleeta ensonga n'ogamba abakoseddwa kambasumbuuseeyo amabugo n'amabugo ne galemera mu kkubo mwagala tukole ki abantu bali mu kufa mwe muli eyo mutudde mu bitiibwa byammwe lwaki ffe tubabeererawo mwe ne bitatubeererawo ng'abasuubuzi Erasmus nkolera mu Nana Building Center bannange ffe twakosebwa kiwanvu nnyo tulina abakulembeze baffe twawa okulembeze nga tumanyi bajja tukolerera ng'abafuta era ne batugamba tukuleme kukola nsasage yonna ne tugumiikiriza nze naggwawo era wenjogerera eno wano bamanja sente waliwo abantu benewolako bambi bamanja sente mpitirivu ate bannange singa omuntu afuna obuzibu n'omuyambirawo nga bukyali ne muomuwa katono kayinza okumuyamba okusinga nolinda nga afudde bagamba enkoko bagikola ki bagitatirya kyapapala kati bannange naffe tutuukanga tukyalina gye tulaga nze abaana bange nyina abaana 2 ku university abaana 3 mu secondary naye omwana omu wa university kati yaŋŋambye taata ŋŋenda kukola ntya era yanemye tasimanyi bwe naamuzzaayo abasekendwa amabanja batubanja okukamala omumazi tetukyakolerako ddala era bw'otuuka wali nze naddiri ebigundi ebisosonkole by'ebigattogato ebyagira byentimba sikyalina kyentimba bannange bw'otuuka wenkolera oyinza n'okugamba omusajja bamulalu bannange gavumenti nze nali mmanyi twalwanirira kufuna bwenkanya buli omu abeere nga yeeyagalira mu nsi ye naye kakati ffe tulinga abali awo momboze bana ab'Ekalamoja bagwiriddwa enjala babayambi abaki bagwiriddwa enjala nze badde ndowooza n'okulowooza nti ennaku 15 ogw'omwenda wala nnyo bannange omuntu ngaoli twalibadde tugamba ba wiiki ng'emu wiiki ejja nze nabadde neewaddeyo okusolooza abantu tugende ku State Lodge tukabirire muzeeyi waffe atuyambe naye ffe tuli bubi bannange abatali mu bintu bino tebamanyi kigenda mu maaso tebayinza nakuwulira nti no omuntu oyinza okusula enjala naye taata omwana wo naakubuuza bannaye taata kati nze ddala nkomyewo no nga mbadde nkyasoma ndi ku university sikyeyongerayo nkugambye nyina abaana 2 omu ali ku Makerere University omulala KKIU akola medicine omulala akola foods and nutritional good sciences naye sirina kumuweerera abaana nali neesobola era kati bannaye bamuwa abasuubuzi bannaye musobola bakyalimu muyinza okutuyamba nemugamba muzeeyo katumuweeyo ketumuwa abeereko bwatandika naye nga bonna abasinga obungi mu kizimbe mwendi bafiirwa Secretary General Richard Todongo omanyi Emma Kuteesa omanyi General Damuliro omanyi nali neewala kamera ng'omuntu eyasoma patriotism eyagenda ekyankwanzi ne munsomesa nga saagala bintu byakulabisa kujja mu kamera ebbanga lyonna era mbadde sirabika olwaleero ndi wano mu kino ekizimbe mwe nali mwe sikyakolera olwaleero kuba nze nasaanawo nali mu TBC 10 n'ogende ewa mwami Dureke n'okebera n'olaba ekyaliyo naye olwaleero mpulira nga nzijjudde ennaku etagambika kubanga nze omusajja yali yeekolera olwaleero nafuuka mutembeeyi ne kanso siina wenjidda ensawo yange yino ku mugongo mwe muli akamaali kange siina wenyimirira siina wempaaki nga nafuuka momboze olwaleero bannaye mbadde nkuba omulanga gwange ndaajanira abantu bano wamanga okuli minisita Balamu Balugahale Honorable Namere n'abalala bangi kyemaani waffe ng'oyambye abantu bangi otuwadde naye abasajja boowa babbi sente okuzibajjako kafuuka kazanyo okufa n'obutanyagwa bannaye tuyina ennaku z'omwezi 15 tujja ate nkimanyi batubala naye tuyinza n'obutazituusa nnaku z'omwezi 15 nze ndi mobilize okuva 2021 nali ku kibinja kya Kamalawire emmotoka yaffe lwali lutalo okugijjayo enguze efumbekedde gavumenti
muzeeyo okola naye abasajja boyina tebaagaliza ba mitima mibi bakutwa bonoonyi bajjidde ennugu bayitidde obujjaake bannaye tuwulira naffe tutendewaliddwa oba kweyala mu kkubo ne tugwa mu konvoyi tugenda kukikola batukuba emigo sambadde bino ebikofiira kanzijeko enkofiira mu ndabe bulungi nze nayambala ovolo okuva mu 2021 paka olwaleero nze omu ku baakosebwa ataabanja gavumenti mu kampeni za Bobi Wine mu kampeni za 2021 Bobi Wine yali agenda eruuka abayaye ba people power banku bateri ataakimanya Meja Kuteesa akimanyi n'emirimu gyange gyonna gize gifudde giweddewo olwaleero mutuwaliriza okutuuka mu kamera tulabise abakulembeze baffe abalungi ababi n'abalungi mubatwalire wamu bannaye mutusonyiwe mutuwe akaffe muzeeyi yatuwa kimala kino kyekiseera nga bwe tuze tulambika ensonga zaffe nti bwe tuba tulemereddwa okuyambibwa abantu abaatukwasa ng'oteekise minisita wa Kampala Miss Kabanda, pulezidenti w'abasuubuzi John Kabanda, kwoteese minisita ow'ekitiibwa Maama Nabbanja. Ensonga zaffe mwe mulabika muzituulidde muzivuvubye. Bwe twogerako mugamba abasuubuzi tebalina mpisa. Naye enkunga era ntegeeza ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda ow'ekitiibwa Ssaabalwanyi Jeno waffe omulungi tujja e Nakasero ku State Lodge mu makaago tugenda kukwata wano tugenda kujja mu bwewembeefu tujja kufunaana emmotoka zaffe tusimbule wano kugwekaawo nga tuzze kubanja tugenda kukwata ebipande nga tujja tubanja kubanga sente wazituwa era naawe kikakasa nga wazituwa nawe olw'akakundi akatudde wali akaagala okutwala sente zewatuwa tetugenda kukkiriza tunulira amaduuka gaago temuli bantu abasuubuzi mwena bakunga nga 15 ogw'omwenda tukimalira wa muzeeyi awatali kusibamu amawulire gatandise tumusuubuzi Munabukeera Akedi ate nga ndi mukulembeze Good Vetting Committee oluvannyuma lw'okukandaalira ebbanga eddene omukulembeze w'eggwanga ng'atuwadde obuwumbi 2 omwaka ogwaggwa nga tugoyeza amataba agatukosa mwena nga mwagalaba amazima gali nti President Museveni abantu bwatukwasa tabakungu ab'oku ntikko nti omuli Prime Minister Minister wa Kampala omuli President waffe owafuta John Kabanda abantu bano batusuubiza mu myezi 3 nga bagenda tuwa sente nga bwe watugamba nti obuwumbi 2 ne tugenda ne bamala ne batongako emyezi 3 emyezi 6 tugenze mwaka mulamba ffe tugamba nti tukoye mukana kaseera tukandalidde maali yaffe yaggwawo ng'emwakira bamwenna teri yasigaza kantu bannaffe bangi baafa abalala bavudde maduuka balandiodi bayongeza lenti ate ekyokubiri bantu bangi bonna bafuna pressure oluvannyuma lw'okugenda muguli bagenda mugundi nene mukana kaseera tugamba nti President Museveni tukoye nesekko yenna engeri giwatuwa sente nga guwazituwa okuva ekisozi notuwa obuwumbi 2 tugamba nti mukana kaseera ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'omwenda tukunza abasuubuzi bonna okutwegattako bonna tujja owuwo makage Nakasero otukwase sente ezo okuba abantu bwatukwasa nti omuli Prime Minister nti omuli Minisita wa Kampala wamu n'akulembera abasuubuzi yonna yonna wafuta balemereddwa n'olw'ensonga eyo tekyali kirala kyonna kyetuyinza kuzza kuba abantu bali mu kufa amazima n'omala okkirirako wammanga eno waagwa amataba amaduuka agasinga obulungi gonna amaduuka gasigala ttayo era ndowooza bakameramaani musobola okugala amaduuka ago sebo temuli bantu n'olw'ensonga eyo tugamba nti tukunga mwena abasuubuzi abali mu maduuka abaafiirwa nammwe abavaamu nga muli mu byalo mujje mutukateko ng'ennaku mwezi 15 tugende omukulembeze w'eggwanga mu mirembe atukwase sente ezo so 15 ogw'omwenda n'olw'ensonga eyo naye ate nga twalisabye mmwe abavunanyizibwa ku ssente ku ssaawa zino temwalirinze ensagge egenda okubaawo mutuwe ssente obutasukka bbanga twagala sente buli wiiki eno